naye mugenda kukozesa vidiyo eno ate ayige y'anaamanya. Bannange bannamawulire, vidiyo eno ngikoze olw'obulumi bwe nafunye bwe nalabye mwana mulenzi Edward Ssebuufu nga bamuleese mu kkooti ng'atulugunyiziddwa nga newankubadde ye Ssebuufu nanzijukiza Sseggirinya, nanzijukiza Dr. Kiza Besigye, nanzijukiza bannayuganda bangi be baamukwata naye n'abalala abakyabonera mu nkomi. Naye ate nenzijukira ng'era mu vidiyo eno ngenza kukozesa ekyokulabirako eky'omugenzi mukwano gwange Jakana Sulaiman Nadduli mutabani wa Haji Nadduli. Ngenda kukozesa ekyokulabirako nga nkijja ku Frank Gashumba, omu ku bantu abasinga okwapirenga ennyo mu mawulire, nga nkozesa ekitongole kya Saidi Amagye n'essaawa eno ababakozesa nga mwe muli ne baabwanika. Temwerabira nze agenda okwogera nammwe ekikolwa ekyo kyabadde Masaka ate edi munnamasaka. Kati nnyina osobola okunzikiririzaamu oba okugaana, naye ngenda kubabuulira mazima kyekituufu. Munzikirize, si kirungi nnyo okumensioninga amannya, era kuno si kutiisatiisa wabula kubuulirira. Njogere ku mannya gano. Bannamawulire bannange, bw'owulira erinnya lyo nga ndikoonyeeko, nsaba owuliriza ate ggwe akeesusa okusinga abalala abagenda owuliriza vidiyo eno. Omuli Namusaazi Zainabu, ono eyalaba Edi Mutwe n'abalala nga bamukuba nga balina obwambe, okusinziira ku bujulizi obwabadde mu kkooti nga baleese Edi Mutwe mu kkooti. Ngenda kukoowola ku Kayondo Margaret Lubega Drake agamba nti bamukuba ebikonde ne babba ne jampa ye, saawa eno evunaanya Edi Mutwe n'okumulumako obunyama jampa. Nja kwogera ne Mukalazi John eyali ne Bwanika mu ttenti nga balemesa Bwanika okwogera. Sako Mulungi Rogers Sako ne Aruna Sekitto. Eno emboozi gye ngenda okubabuulira ya mazima. Muli baddembo gikkiriza n'okugiyisaamu amaaso. Njagala mukitegeere mwe bannamawulire. Amawulire mugenda gakozesa okuŋŋanya obujulizi ku bannammwe. Amawulire tulina kye tuyita investigative journalism, naye tetuli basipaayi. Tunoonyereza naye tetuli bakesi. Bwe tunoonyereza stories tuziwa bantu, tetuziwa bitongole by'amagye bitulugunya bantu. Bw'okola investigation ku story yonna ne bw'ebeera ngumu etya, ate bannamawulire mbabuulira tulina obukugu oluusi n'obusinzi n'obusinga bano abasajja abatumbaavu abali mu bitongole bya security. Kati njagala okubategeeza nti obumanyirivu bwe tulina, njagala okubalabula nti bugenda kukozesebwa bubi nga mu scenario gye ngenda okubabuulirako eya Jakana Sulaiman Nadduli. Gavumenti gye mukolera ssaawa eno okugikuŋŋaanyiza obujulizi obugenda okutta bannayuganda nga Ssebuufu. Natandise okweraliikirira nti ffe ab'amawulire kakati investigation gye twalikozesezza okuyamba abantu kati mwe mulifudde ttunzi nga amawulire mugatunda. Kati ssaawa eno babagyeyo ne gye badde babakozesezza okubaleetera mu makooti. Njagala okubabuulira ng'emboozi eno mugenda giyigira ku Jakana Sulaiman Nadduli. Abasajja abo batta Jakana Sulaiman Nadduli mukwano gwange. Baamutta. Naye mu byonna bye ngendo bagamba gye byaggwera mwalimu ab'amawulire. Omwaka gumu n'ekitundu emabega nga Jakana Sulaiman tannaba kutuuka mu mbeera yasooka kufuna akabenje nga tannafa, omwami gwe bayita Frank Gashumba yatukwata nze naye Kankaka Emmanuel Peter Sako ne Jakana Sulaiman Nadduli mutabani wa Nadduli n'atutwala n'atuwaabira nti twakola vidiyo erimu okusosola abantu b'ekibiina kye abayitibwa abavandimu, si abantu b'eggwanga lya Rwanda abavandimu. Mbunze nalikodinga vidiyo nga Jakana ayogera ng'agamba nti bateme ente z'Abanyarwanda era n'atuwaabira nti twasiga obukyayi. Kati baatukolako fayiro mubikwate bulungi. Gashumba yatukolako fayiro nga tetumanyi n'asirika. Gashumba y'omu ku bantu be nali nkyaza ku mukutu gwange. Yasirika, omusajja oyo newankubadde nga ayogera ku mawulire, ne musajja wankwe nnyo. Muzikiri kino nkyogera kubanze emyaka gye nnina Rajivu Kasita yafa n'enkakasa ati nange n'Esseggirinya, Rajivu n'Esseggirinya bwe baafa n'enkakasa ati nange sikyalina kyentya mu kufa kuba abo baafa mu myaka gye ndimu 35. Gashumba oyo musajja wange y'omu ku bantu be nali nkyaza ku mukutu gwange ng'era tuwogera. Naye yatukwata n'atuwaabira ku saidi omusango nti tuli tribalism and sectarianism, nti tukuma omuliro mu bantu
okutuusa obulabe ku kabiina ke bayita ak'abavandimwe so si Abanyarwanda. Kaakati bw'atuwaabira ku sayidi alina abasajja be yakolagana nabo ne batuyita nti tugende twewozeko kweja emisango. Ne ŋŋenda ku sayidi eyo ne neewozaako. Jakana Sulaiman ye yali lawyer yagamba sijja kgenda nze bansange mu kooti, naye nze nagenda ne bankozesa statement ne bankunya. Ne ndowooza nti ebintu bino twali tuyogeddeko nga biwedde. Kumbe bano babasajja bannamawulire ŋŋamba mmwe emboozi eno mugiwulire bulungi. Omanyi mugenda ne babakozesa ne mukola emisango ku bannammwe. Kumbe bano ababakozesa banoonya akantu akatono kwe bagenda okusinziira okutta omuntu baweeyo mmwe nti mmwe mwaloopa. Mukalazi ompulidde? Mukalazi ne banno bano baani bano? Namusaazi ompulidde? Kayondo, Lubega Drake, Mulungi Rogers, Aruna Sekitto, ndi munnamawulire munnammwe mumpulirize. Kakati omusa bwe baatuloopa ku CID ffe twalowooza nti ebintu ebyo byaggwa kuba Gashumba ayogera naffe twogera naye ffe twamuwaabira. Era gavumenti yasirika Gashumba ne banne bwe baalina enkwe zaabwe kutuuka mpaka mutabani wa Nadduli kufa. Baatusiriikirira okumala omwaka mulamba n'ekitundu. Kakati muwulire abasajja abo olw'okuba mutabani wa Nadduli kintu ki kye baali tebaagala. Nze nga munnamawulire omukugu mu kuteekateeka n'okusunsula ebintu ebirina okugendebwa nga nze gwe mulaba wano ndi mukugu nnyo mu kuggyayo abantu from zero n'atuuka n'amanyibwa. Gavumenti yatuuka n'etweraliikira n'egamba bano ababiri tulina okubaawula. Naye ekizibu ekiri ku babbi abafuga eggwanga lyaffe Uganda bwe baba baagala okubaawula bakozesa abo abasajja be mulaba abeefuula nti baasoma obukesi kye bakola bamakinga sure nti banoonyayo ekintu ekigenda obbayumbye babatabankanye muyombagane mwekka na mwekka bo babeera eri. Kati babigambo bafuna omuntu omu ne bamukonjera naawe ne bakukonjera birala. Kakati ffe twali tugumye ebbanga ddene ng'ebintu ebyo byonna tetubikkiriza. Mwe bannamawulire kati mbabuulira. Mumanyi kye baakola nga bateekateeka okutta Jakana? Bwe baalaba nga bondi gye nalina ne Jakana eri inseparable tejja kuvaawo, bagezaako tutiisatiisa ne batuweereza emesegi ne batuweereza abantu. Ebintu ebyo byonna tebyatuyigula ttama kuba tewali kye twali tukola kyonna kye twali tumanyi nti kikyamu kuba tebyali bikyamu. Okwogera ku nsobi z'akakundi k'abantu abamu abeerimbise mu ggwanga lya bannaabwe babavumaganye si kibi. Ate ekirala omuntu okuba omugezi mu Uganda tekisasuza. Once you clever ligimu eriko teyagala bagezi eyagala kufuga abasirusiru bagoberera nga mbuzi. Bannamawulire mbagamba n'abantu ba bulijjo vidiyo eno mugenda kugiyigirako. Oluvannyuma lw'omwaka abaali baagala okutta Jakana ne bagamba kati kiri tekyakola ekyokubaawukanya. Tuboogeredde kyokka ate baakozesa bannamawulire